Hi everyone, mujebaleko jonna gye mutuusaako engalo. Leero mbaddeko wano ku nnyanja nga nze kubuuzaako ku taata ne maama. Ne ngamba lwaki nammwe sibabuuzaako ne tunyumyamuko akatonotono. Kale baana bange ab'obuwala n'ab'obulenzi, kimanyi gye muli eyo muyita mu kaseera akazibu. Empewo zitulumisa busungu, kituufu buli omu waali zimuluma. Ekisinga okubeera ekizibu nti gana obeera nga ggwe oli mwana ng'eriyo bano boogamba nti be bakulu nga tolina bwebatunuzaamu kubagamba bannaye lubaale akutte wansi ne waggulu. Oluusi nga be waaligambye ate be balina kasente ggwe oli bubi, nga bw'obagamba bajja kugamba bunaku bwe bukuteganya olw'okuba tolina ssente. Balyoke bakugamba oba yagala kukusondera za kukola, tubuulire tukusondera ogende ofune omulimu gw'okola. Ne batamanya nti ate kati ggwe walinako ku ssente, abamu ku bo n'okubaweerera ggwe wabaweerera. Owulidde? So njagadde mbabuulire ekigambo kino nga nsinzidde wano ku nnyanja ya jjajjaffe Kabaka Mukasa. Toggwaamu maanyi mwana wange, toggwaamu maanyi, toggwaamu ssuubi. Nkimanyi nti empewo zigenda ne zikuluma n'owulira nga weekyaye, n'owulira ng'olina ky'oyagala okolewo eky'ettabbu naye tokikola. Bulijjo ekizibu ekijja gy'oli bw'ogeza n'okirwanyisa n'okivuunuka kikufuula w'amaanyi. Era bajjajjaffe baagamba nti olutatta muyima terumalaawo nte. Amakulu nti buli kiseera wabaawo akulwanirira. Bannange njagala mumanye nti mu bingi ebituteganya, so si nti empewo zokka ze zituteganya. Empewo zaffe zaalumbibwa nga naffe bwe twalumbibwa. Omulaba atwetoolodde buli wamu era atubuzaako endiirya. Kale saagala olekeraawo okwerwanako, saagala olekeraawo okunnyonnyola bajjajja, saagala olekeraawo okubakoowoola, kubanga olumu bigenda ne bikukwata ate nabo ne bibakwatiramu. Amakulu nti yongera okulwana, yongera okulwana. Ekyo ky'olabanga ekizibu ojja kisimattuka. Lw'olabanga olusozi sigala ng'olinnya. Okuyimirira obuyimirizi tekigenda kutuusa ku ntikko yaalwo. Sigala ng'oluwalampa era onooba oli awo ng'otuuse, anti mpola mpola ayiisa obusera. Kale ggwe ekyo kitono ky'olowooza nti ky'okola sigala ng'okikola. Okikola ng'okikola kijja kwawukana ku oyo akola ekinene, si na kindi nga kingi ddala naye ng'amakulu matono. Sigala ng'okoola bajjajjaabo, sigala ng'obannyonnyola ekigenda mu maaso. Ekikulu kya byonna sigala ng'obakkiririzaamu era ng'omanyi nti nno kyonna ekibateganya kijja kuggwa. Eyo attitude kasita ogifuna n'omanya nti ku lw'erinnya lya bakama baffe kyonna kijja kuggwa, awo ojja kuba omaze okuwangula olutalo luno. Bagenda ne bagamba nti lwaki twesiga bakama baffe, lwaki tetwesiga Katonda? Katonda is almighty, ali waggulu. Eriyo obuntu buno obuli petipeti bw'otogenda mutunuzaamu. Nga bw'olaba nti katugeze omukulembeze w'eggwanga nti togenda kumutunuza mu bintu byakugamba nti munange leero siina kyakulya, okitegeera. Ogenda kikola otya? You don't even have access eri omuntu ono. Ye kati ogenda mutuukako otya? Naye naffe mututunuulire mu nnyama muno mwe tutudde, mu mbeera zino ze tutambuliramu ez'obwononefu na buli kimu. Omutuukirivu Katonda waffe yatutonda n'atuteeka ku nsi, n'atuwa ettaka kwe tusobola okulima tusobole okufuna kye tulya, n'atuwa emikono egisobola okulima, n'atuwa amaaso agasobola okulaba, amatu agasobola okuwulira, ebigere ebisobola otutambuza ne bitutwala gye tulaga. Si kyokka, n'atuteeramu bye tusobola okulya, n'atuteeramu embeera ng'enkuba esobola okugimusa ebyo bye tulimye. Alowooza tulina kye tumwagaza. Era bwe yalowooleza nti tujinza okumwetaaga, yatuteerawo bajjajjaffe batuyambe mu ebyo
bye tuyinza okwetaaga. Kale mbuulira, eddoboozi lyo ligenda kutuuka wa? Omanyi lulimi ki lwe boogera ne Katonda? Bwetoowaze bwenkana ki bw'osobola okukozesa ng'oyogera ne Katonda? Tuli ba mukisa nti tulina bajjajjaffe. Nti sometimes when we go wrong, nga tuteekeddwa okwogera bino ebintu ebinyiiza obunyiiza, they intercept ebyo ebigambo ne bikomaawo ne bitatuukayo. Naye singa byonna byalinga bigenda bugenzi nga bwe tubyogera, there's a lot of bullshit gye twogera Katonda. Naye ng'ate oyo gwe twogerako wa kitiibwa, wa waggulu, yenna nnyini buli kimu. Naye ffe boolaba wano abalya mmere, tufuna obudde naye ne tumutuulako ne tumukalakata. We don't joke. Owedde. But just because bajjajjaffe babeerawo ku interceptinga awo ebigambo ebimu ne babikwata ne babiremesa okutuuka gyali, ne tusaasirirwa awo mu ngeri eyo. So cheer up. Yeah, cheer up. Situka. Buli lunaku olukya lukuwa a new beginning, a new opportunity. Uganda agamba bwe bukya si bwe buziba. Bukedde oli muyala, bukedde tolina pulaani, tolina kiddako. Naye just be certain nti we bunaazibira ojja kuba olinawo ekyenjawulo ky'ofunye mu bulamu bwo. Kale saagala ogwe mu ssuubi, va mu buliri, samba ebikunta, genda weeyiweko ekidagala, genda oyiye. Eyo omukisa gye gunaakusangira. Nnyonyi nkeeze yenye olusiriŋŋanyi, embeera y'okubeera mu buliri omwo eyongera kukuŋŋaanyizaako mizimu, eyongera kukuŋŋaanyizaako bizibu. Buli abaagala okwebaka basibira wooli, anti gwe wasigadde mu buliri, tokkirizanga kusigala mu buliri. Bw'oba nga woosula waliwo abantu abawerako, kakasa nti obasooka okuva mu buliri. Kubanga bw'ova mu buliri, bano abaagala okwebaka, abaagala otulo nga bagenda kwaddako. Asembayo afundikira yaali nabo, era agenda okuzuukuka ng'azuukuka takola ki? Tazuukuka. Bintu bingi biri mu nsi muno bitambula. So we have to be careful, okay? And mindful. Yeah, okufaayo kintu kikulu nnyo. Faayo ku buli kyoyogera, ku buli kyokola. Teweeteekako bibeerabeera bigenda kukuleetera mitawaana. Kale mbagaliza okubeera obulungi. Stand up with courage. Manya bajjajja bali mabegawo. Emikisa gy'abasise gyonna tugibawadde. Mugende mukole, mufune, mubeere bulungi nga muli basanyufu. Kubanga terina kyogenda kukola ng'oli muyala. Owulidde. Tulina okusooka tufune kye tulya. Kubanga ffe tuli balya mmere, of course tulya emmere. Kati bwe tumala okulya, awo ne tufuna n'amagezi agakola ebiddako. Kale mbagaliza okubeera bulungi, akuume atakuumira mpeera weewaawo.